Eggye ly'eggwanga ekkulu erya Uganda People's Defence Force liyite UPDF litegeezezza nga bwe likutte abantu babiri baliyambeko mu kunoonyereza ku bigambibwa nti beekobaana n'abantu abalala okugula ebyokulwanyisa nga bakozesa erinnya lya UPDF ne Minisitule y'Obukuumi mu bumenyi bw'amateeka. Kubakwatiddwa kuliko Sam Simbwa ne Captain Muhoozi nga kigambibwa nti bano baakolagana ne kampuni ekola ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Poland emanyiddwa nga BMP omwaka oguwedde okukukusa ebyokulwanyisa nga bakozesa empapula enjingirire. Ku byokulwanyisa ebyali bigenda okugulwa kwaliko emmotoka z'amagye ennwanyi 375 n'emmotoka ennawunya 46 nga zonna zaali za kuyingira mu ggwanga, wabula UPDF tennamanya kigendererwa ky'abantu bano. Baali bagenda okugula Kigambibwa nti Sam Simbwa yeerimbika mu kiti kya Minisitule y'Obukuumi bwe yali ayogeraganya ne kampuni y'ebyokulwanyisa ya BMP Poland, ate Captain Muhoozi abadde akolera wansi wa General Salim Saleh. Naye okusinziira ku mwogezi wa UPDF Kanopada Nkunda, tewannabaawo kunoonyereza kwonna kulaga nti General Salim Saleh alina akakwate ku bikolwa bino. Tukutte omuli Captain Muhoozi era tekina maaso nga tumukkiriza. Waliwo ebyogerwa nti bano beenyigidde mu kikolwa kino basinkana headquarter yaffe y'amagye ga wansi. Ebyo nabyo era tujja binoonyerezako. Teri kiraga nti basinkana mweyo headquarter, naye ate bingi bitugenze tuzuula ku nsonga eno tujja kukitegeerako oba basinkana mu bodu oba tebayina. Ekitongole ky'amagye ekikulira okunoonyereza wamu n'ekya poliisi bikwataganya okwongera okunoonyereza ku nsonga eno nga kati biyisa abaddukanya kampuni y'ebyokulwanyisa ya BMP Poland naye bayambeko mu kukola okunoonyereza kuno. Abakampuni bali waabwe naye ate twabasabye nti bajje batubuulire ekitundu basobole okusobozesa okunoonyereza ku mutima maaso. Ebyokulwanyisa bino ebyali eby'okuyingizibwa eggwanga omwaka oguwedde mu bumenyi bw'amateeka byali byakumalawo obukadde bwa euro obuwerera ddala 10. Okusinziira ku mwogezi w'amagye, diiru eno yalinnyibwamu eggere nga tennayitamu. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria, amalindirire. This is Kingdom TV.